Mukama yeebazibwe nnyo. Ngenda kubanziramu ebirooto byammwe batadde mu komenti. Nze Brother Steven eno bagiyita Chosen Generation. Tandika ne Namuwaya Aziz katusabe tandikire. Mukama twagala okwebaza olwakati kano kotwadde okubanziramu ebirooto bino kola omwoyo mutukuvu, omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera, omwoyo w'okubikkulirwa jangu kwabakulembera okubanga ovuunula ebirooto bino mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina. Staff Aziz agambye ati praise God Brother Steven, I got a dream that my husband was riding a bicycle and even me riding. We were riding very speed. So when we were beginning to climb the Kasozi, our bicycle got broken, mine and his, but no one got injured. So we began laughing. But people were looking at us while they were worried. What is the meaning? Thanks. Kozemu collection nga nsoma wadde muko errors ziwerako ddala mu ngeri gyewandiise. Ssemukwano omala okuba nga wandika sooka osoma mu byewandiise, kitubere kyangu ko wano sobola okuba nga tuddamu ebirooto byammwe. Now, sitaffe yafunye ekirooto kasooke nkivunule mu Luganda then kinnyonnyole. Sitaffe yafunye ekirooto nga ali ne bbaawe nga bavuga obugaali, buli omu ng'ali kkake, naye agamba nti nno babadde bavuga sipiidi ya kika kya waggulu oba niye badde akulembedde, ndowooza mukyala waffe ono Aziz. Bwe baatuuse ku kasozi obugaali ne bukotokamu ku kasozi. Bwe bakutuseemu ne bagwa naye tewali yanuubuse. Bamaze okugwa ne batandika okwesekerera kwa. Kakati awo bwe abantu babaddewo naye nga buli muntu yenna yeeraliikiridde ki ekituuse kuba naye nga bo bali mukola ki? Mu kwesekera. Ekyoto kino kitegeeza ki? Abaludde wano mukimanyi nti akagaali kajeekirira magenda gaakye gakulafuubana. No matter speed gy'okavugirako. Kajeekirira magenda gaakye gakulafuubana. Entambula zonna era akagaali ke kakulwisa. So kiraga mukwano gwange nti amagenda gammwe geetaaga kuba ng'osabira. Sabira amagenda go ne bbaawo kubanga olaba nga galimu okufulafubana bungi, akasozi kali presentinga challenge mugenda okusanga ate n'ekigo kirabira ddala nti kino kizibu ky'amaanyi nnyo era nga mugudde wadde nga mubadde museka naye don't be fooled by that. Kikulaga mukwano gwange ebizibu bigenda okujja mu maka gammwe eby'amaanyi. So tewanetaze kulaba ng'obirabako, kyoba okola yimirira osabe, osabira amaka go n'omwami waba mulokole mutegeezeeko obe nga mukola ki? Musaba kulwa maka gammwe. Kali Mukama kumukisa katuyongereyo. Ono wisaani Lewi linnya liri Chosen bulala. Mukama yeebazibwe Brother Steven, naye nsaba Katonda lumu ka message kange kaddibwemu kubanga sifunangako chance eddibwamu. Nze naloota nga tuli mu kulinnya lusozi n'omwana wange naye lwali luzibu. Nensooka nensomosa omwana wange then nze nali nina byenkima wansi nenninnya nennemererwa nenva mu kirooto. Nali nsaba Mukama andage kiki ekikutte ensi yange ey'omwoyo. Be blessed. Mwewulidde bulungi staff yali nga alinnya olusozi n'omwana we n'akoma wansi okubako byakima, amaze okusomesa omwana n'alemererwa. Naye bagambye mu vidiyo gye nakoze ekwatagana ku busozi oba kulinnya ensozi. Bw'obanga olemereddwa mukwano gwange gubeera mwoyo gwa kulemererwa. Oba okyali gye ziba zigenda okujja mu bulamu bwo kubanga okola ki? Olemererwa. Nawe sitaffe yali abuze Mukama kiki ddala ekisibye ensi yange ey'omwoyo. Ensi yange ey'omwoyo kyekikola ki? Ekigisibye. Now mu kirooto ekifaanako bwe kiti wayinza okuba nga waliwo ebintu ebiri physical mu bulamu bwo ebikuleetera ennaku ku mutima, ebikuleetera okwennyika ne bikwata ensi ey'omwoyo. Ennaku mu Katonda Bayibuli egamba ereeta okwenenya, okutegisibwa, n'ennaku mu nsi ereeta ki? Ereeta okufa. Obeera mulokole ng'oli muntu ali mu nnaku, oli mu nnaku, mukwano gwange oyinza okulemererwa okulaba omukono gwa Katonda mu bulamu bwo olw'ennaku obanga erapinza omwoyo gwo nga Mukama talina wapenetratinga mwoyo gwo. Wadde ng'oli mu bizibu, essanyu liggulawo ensi ey'omwoyo, essanyu liggulira. So
ekyo tunga kyo kyepresentinga challenges. Muganda ffe mulaba nga someseza omwana adibanga alina ebisomoza byayitamu n'omwana we, ate olaba nga alina byakimye wansi n'alimererwa okubanga amalako. Weetaaga okubanga Mukama Katonda akwambaza amaanyi mukwano gwange, weetaaga okubanga osaba Katonda akwambaza amaanyi osobole okubanga oyambala ag'amaanyi okubanga obotola, okubanga guno mwe gwakulemererwa but bunafu mu nsi ey'omwoyo. Weetaaga Mukama Katonda akwambaza eki? Amaanyi. Kyolina okubanga okola kunyikira kunoonya Katonda nakusaba. Sabira omwana wo, sabira obulamu bwo, challenge zonna ogenda kuziyitamu mu linnya erya Yesu. Ekikuta omwoyo gwo yadibanga bizibu ebyensi eno ebyotodde obulamu bwo, probably n'omwana wo. Ne Mukama Katonda agenda kubanga akola ki? Agenda kubanga akusomosa. Mukama agenda kuyisaawo, togenda kulemererwa mu linnya erya Yesu. Yambala amaanyi, yambala amaanyi, guma mutima, ddamu omwoyo. Nalwanga Lydia agambye, praise God brother Stephen, my sister had a dream when she was climbing a mountain and she was about to reach on top, she fell down. What the meaning please? And she also dreams black snakes biting her. Thank you so much. God bless you. God bless you too, our sister Linda Nalwanga. Stefano agambye nti sister we yaloota ekirooto, si wabula sister we yaloota ekirooto ng'alinnya olusozi. Yali anatera okutuuka waggulu waalwo n'alemererwa n'avaayo n'agwa. Naye kino nakyogeddeko mu vidiyo gye nakoze ekwatagana ku nsozi okuvayo n'ogwa. Okay? Then agambye nti sister we era aloota emisota emiddugavu nga gimuluma. Nawe kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda, buli bw'oba ng'oloota emisota emiddugavu nga gikuluma, ebiseera ebisinga libeera ddogo, maanyi ga kizikiza libeera ki? Ddogo. Wabeerawo evil powers eziba zigoba obulamu bwo. Era nga emisota gikola ki? Gikuluma. Okay? Ono ojja kumulaba nga mu bulamu bwe alina endwadde, oba oliawo nga sometimes alinga awuliramu ng'omulwadde, alinga awuliramu ng'alina omusujja, oluusi sometimes taguwulira, kugamba n'obeeraawo. So lino ddogo lennyini Sawuli alina okuba kubala 23 teri ddogo eri Isirayiri. Regarding ky'okuba nga yalinnya olusozi n'alaba nga agwa, okwo mukwano gwe kubeera kulemererwa, naye ng'ekivuddeko okulemererwa kwe lyandiba nga eddogo eryakolebwa mu bulamu bwe. Gino emisota gy'aloota. Not every time nti omuntu bw'afeeringa nti oba oluusi aba yeyagalidde, oba oluusi alina wasobeza. Sometimes waliyo amaanyi, sometimes waliyo abantu ababi abatatwagaliza ate ng'abo bangi nnyo nnyo ddala, abagenda mu masabo okulaba nga bakusikayo, naye gwe oli mwana wa Katonda. Bayibuli egamba ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. Sisita obanga si mulokole gweyimirira kituuke obenga omusabira, oba mulokole mutegeezeeko, omugamba ebira ku biddogo. Eddogo gyerya emikwano, amaanyi g'ekibi gyegali ate gaddala. Yesu agamba sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, kitegeeza gy'ali n'ebikolwa bye gyebiri. Ne Yesu yagamba byajja okuba nga atuwa obulamu. Yagamba nze najja zibe n'obulamu enje endika ze. Mukama yeebazibwe nnyo. So mukuba eddogo, amaanyi n'obuyinza mubirina, ate mugenda kulinnya olusozi, mugenda kubanga muwangula challenges ezo, ate mugenda kucelebratinga bulinnya erya Yesu. Nabakooza Zainabu agambye, brother Stephen, thanks a lot. Nze ndoota ndi mu lulinnya nga lugulumivu, gulumivu nnyo naye nga si luwanvu kyokka. Mba nina gwe mpeese ku mugongo, oluusi ku bibegabega nga kwe mutadde, naye nkamalako yadde nga mbanzi aba azitobamukko. Okay, kitegeeza ki brother Stephen? Thank you so much. God bless you. Okay, God bless you to our sister. Staff abuze kyoto mukiwulidde ti aloota nga nnyo nsozi naye nga lugulumivu naye nga si luwanvu nnyo, naye nga alina gwabise ku mugongo, oluusi abatadde ku bibegabega. Naye agambye akamalako wadde nga aba azitowereddwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Now ekyokulota nga oweesa omuntu oba olina gw'otambula naye ebiseera bisinga omuntu oba nga omutegedde, omuntu Mukama Katonda bagamba omukwate ku mukono mu nsi ey'omwoyo. Manyi tetusabalira byaffe byokka. Bayibuli egamba bw'omala ng'okunywera onywezanga baganda bo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Gwe kennyini bw'omaze okunywera then nyweza baganda bo. Bw'omala ng'okulokoka ffe okulaba nga n'abe omwe bonna bakola ki? Balokoka. Wetamba obuulira enjiri n'okuba nga weegayira maaso ga Katonda
abasindikira ababuulizi b'enjiri, abakwate ku mitima gyabwe, abakyuse n'okubasigira ensigo. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. So olusozi luno oluwanvu lukiikira challenges z'ogenda okuba ng'oyitamu. Omuntu gwe weetisse asobola okubeera omwana wo, gwenda okuba ng'oyitamu naye asobola okubeera omwami wo, oluusi sobola okubeera emigugu gy'ebizibu by'olina. Ekyo ndowooza kino kiyinza okuba kikwatagana ku muntu. So kati wetaaga okuba nga weegayirira Katonda. Oluusi omuntu ono oyinza okuba nga omumanyi nti nsitwagolinga noono. So takuba nga oteeka amaaso Katonda osabe, Mukama Katonda agenda kukusomosa ng'era bw'olaba nti akasozi okayitako. Kyolina okutegeera ku bintu bino eby'ebirooto, Mukama asobola okuleeta ekirooto ng'akulaga ekigenda okubeerawo amidst all the challenges z'oyitamu. Bino ebisomoza by'oyitamu, sometimes olusozi olugwamu amaanyi n'olowooza Katonda bataliiyo, n'olowooza oba Katonda gwe takuliiko, n'olowooza oba olina kye wakola ekyakwawula ne Mukama Katonda n'akulaga nti ogenda kuba ng'omalako. Nti process gy'oyitamu awo oli wennyini Mukama Katonda wasuubira okuba nga bw'oli. Era okusuubira okuba nga eyo process gy'olina okuba ng'oyitamu osobola okutuuka sayidi eri. Ayi mukwano obulokozi bwe butebubeera. Ebintu bya Katonda bitebiba. Buli kimu kyonna kyakuyita mu muliro. Naye mu nkomekerero ya byonna Bayibuli egamba tuli bawanguzi n'okukola ki? Bayibuli egamba but in all this we are more than conquerors through him who loved us. Naye mu byonna tuli bawanguzi n'okukirawo eri oyo eyakola ki? Eyatwagala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Namazzi Saala agambye endoota ebiwonvu n'emigga. Ebiwonvu n'emigga bye bitya? Ebiyovu n'emigga banaise bitegeete bulungi. Ategeeza ebiwonvu ebyovu bye bitya? Ababikozi mujja tubuulira bannange ebiyovu oba ebiwonvu oba ebiyovu. Emigga biseera ebisinga kisinziira mukwano w'engeri gy'obubiroose. Maybe one time tulifuna chance tulikola ka video ako akakwatagana ku migga. Kwatagana ku migga naye nga most of the times emigga kisinziira kubanga omugwa obadde ogenda kugusomoka n'ogusomoka kiraga buwanguzi. Olaba just emigga nga giflowinga most of the times kabeera kaboneka mu mutukuvu. So kisinziira ngeri gy'obuloseemu emigga. Ebiwonvu awo sitegedde bulungi naye maybe next time ojja kuddamu otuweereze ndowooza message oba oli awo. Kyakunda video gye nakola ekwatagana kuloota amazzi ndowooza ejja kuyambako nnyo okubaako byetegeera ku migga. Naye nga ajja kukola video ekwatagana ndowooza ku migga. Oyise Rebecca natumanya Rebecca. Nze naloose nga nninnya olusozi mbadde n'akatuuka mu makkati enkuba n'etonnya nyingi. Ababaddeyo nga bali mu kantu beesigamye. God bless you. Nawe nakola video ekwatagana ku nkuba, kuloota enkuba. Eyo ojja genda video eyo girabe ejja kuba ng'ekubuulira ebikwatagana ku nkuba. Emikwano kyonna ky'oloose tosooka kujja wano kubuuza, genda olabe video emirundi ng'ebiri gye bannakola. Ekinkwesa video zino zonna tusobole okuba nga tuyiga kuvunula ebirooto, si kuvunula birooto. Oba tusobole okuba nga tuyiga kuno ku kyano kuliko abantu bangi alaba video zaffe zino. So tusobola kubaanukula buli muntu si kinoomu naye ffenna tusobole okuyigira wamu okuba nga tusobola okuvunula ebirooto byaffe. So akyendooza ku kyoto kyo kino ekyokuba nga wadde olinnya akasozi n'otuka mu makkati enkuba n'etonnya. Enkuba eno ojja kuddola video gyonna kujja kugamba ekisinziira enkuba ebadde efaanana etya. Ebadde enkuba nnungi, ebadde enkuba mbi. Enkuba ennungi ebiseera ebisinga ekiikirira mukisa. Enkuba embi ejja eba ekiikirira nkiyite ntya? Kugezesebwa. Tuyite kugezesebwa. Ebiseera ebisinga eba ekiikirira muyaga naye ng'omuyaga guba guzze kugezesa. Nga Yesu bwe yagamba nti awulira ebigambo byange n'abikola afaananyizibwa ng'omusajja yazimba ennyumba ye ku lwazi. Ki ekyajja? Enkuba yatonnya, kibuyaga n'akunta naye ennyumba eyo teyagwa. Lwaki? Ensonga yazimbibwa ku lwazi. Era Yesu omusajja yamuyita mugezi n'agamba omusajja awulira ebigambo bye. In fact yagamba awulira ebigambo byange n'atabikola afaananyizibwa ng'omusajja omusiru yazimba ku ki? Ku musenyu. Enkuba yajja, kibuyaga n'akunta, ennyumba ye n'egwa n'okugwa okunene. Kati kisinziira enkuba eyo bw'ebadde bankuba ebadde ya mirembe ekiikira mukisa. Mukama akulaga amidst of the challenges, obuzibu buno nga bw'olinnya akasozi
nga bw'oyita mu kusomoozebwa, bw'oyita mu challenge ez'oyitamu ogenda kubanga mukwano gwange olaba omukisa. Bwe banga ebadde nkuba mbi naye mukwano gwange you're going to be tested. Naye nga bw'oyita test of course era gusigala mu mukisa. Eno mu Katonda wafuna kiralu, yonna buli kimu osigala ofuna as long as wepositionize bulungi ne Katonda kyekisingira ddala obukulu, kwepositioninga na Mukama. Bridget, Mukama yeebazibwe Brother Steven, nze naloota nga ndi ku nsozi zino ze balinnya nga wansi olaba nyinza okugwayo, kati ndaba nemereddwa nga wazibu, naye maama wange ne muganda wange baali waggulu nga muganda wange ayagala ampe omukono, galampa omukono gwe, naye nga ate bwampa omukono nga ajja kugwayo kati nga waliwo akakondo kenina okwekwatako bwabanga naasobola okumuwa omukono naye nga sisobola kakwatako, naye neneeraba nga ate nvaamu omusaayi eno wansi mu kiteeteeyi, neneebuuza gye guvudde nga sibitegeera. Nendaba nga nze alina akakoloboze ka layini mpaka wansi ku mubiri, neŋŋamba kirabika we guvudde, naye mu kirooto ekyo nali ndaba nina empapula byalinga muli ebyapa nga mpulira mbu ngenda kugula ettaka ku $50, naye nembuzaabuzibwa nenzuukuka nga ate era ngenze mu nsonga zange, nsaba kunnyambako. Agambye n'ekirala ndoota nnyo nga nvaamu omusaayi naye nga sijjanga mu lubuto, lwe nali nvuddemu lwavaamu buvi, bwe nagenda emmanju ne mpulira ekigwayo ne neeraba nga nvaamu omusaayi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyoto kiwanvu mukko. Ekyoto kino mukiwulidde bulungi. Staff yaloota nga ali ku nsozi ze balinnya nga ne baganda bibo nga bali waggulu ne maama we, naye nga ye alemereddwa. Baali baagala kumuwa omukono muganda we naye nga bwagumuwa ajja kugwayo, nga waliwo akantu kalina okuba nga yeekwatako asobola okuba nga aweereza omukono naye nga tasobola. So genda okulaba nga ataavamu omusaayi mu kiteeteeyi, yeebuuza gye guvudde, agenda okulaba aliko akakoloboze n'agamba gwe kaguvudde wano, naye agamba yagenda okuzuukuka nga ali mu nsonga ze ez'ekikyala. Yes, agambye yalutta nnyo ng'avaamu omusaayi naye agamba tajjanga mu lubuto, wabula olwavaamu lwokka lwabyo yagenda emmanju, yagenda okulya ekigwayo n'alaba ng'avuddemu omusaayi, kanaavaamu olubuto bw'ate bambi. Abuuza kitegeeza ki? Now ekyoto kino awo kewalaba ng'oli ku lusozi kali presentinga challenge, kali presentinga obuzibu bw'oli mu mukwano gwange. Naye mu buzibu buno wadde ng'olaba nti wadde ogezaako okuba ng'owayo mukono bakuyambye naye nga tewali agenda kukuyamba buzibu bw'olimu. Muganda wo ng'olina okubaako w'otuuka asobola okuba nga akwatira awo naye nga tosobola na kukola ki? Kutuukawo. Ate ogenda ova omusaayi mu biteeteeyi, kyekyo ekizibu ky'olina. Okay? Omusaayi gulaba gova mu biteeteeyi kiki kizibu ky'olina, naye tewali solution eri baŋŋanda, tewali solution eri muntu yenna. Kyoto kino ogambye tojjanga mu lubuto, oloota nnyo, gamba kyoto kino kyota nnyo ng'ovaamu omusaayi ate n'ozuukuka oluusi ng'ogenze mu period nga kino bwe kyali. Nakyogerako bwe nakola vidiyo ey'okulota periods, kito kyo nakyogerako nnyo mu vidiyo eyo, kati onagiraba kendo girabe. Okulota period kitegeeza ki? Brother Steven nagikola maybe like 1 year ago, vidiyo eyo mazeko ebbanga ddene. Now ebiseera ebisinga kyoto nga kino wabeerayo ekiba kyakolebwa ku bulamu bwo, naye nga ekigendererwa wabeerewo obuzibu ku bulamu bwo mu ofiisi ey'okuzaala. Kyova olaba nga bavaamu olubuto
nga tujja kusanga oluusi ofuna obuzibu mu kufuna embuto oba oluusi ng'ozifuna nga zivangamu olw'ekizibu kino. Okiraba? So kyolina okuba nga okola kunoonya Katonda olw'olutalo obuze Mukama ki ekyakolebwa oba tekuba waliwo ekyakolebwa okubanga ofuna obuzibu bwe buti. Tekiri kyokka okuba waliwo ekyakolebwa kulaba ng'ofuna obuzibu bwe buti. Ebintu bino babikola nnyo abaana b'obuwala, naye twebaza Katonda kubanga Katonda afe asumulula, tewali kimulema. Mukama Katonda agenda kukusumulula ate era ojja kuzaala abaana bajja kubeerawo mu linnya erya Yesu. Naye nga kyolina okutegeera fonna waliwo ekikugoba, naye Yesu agamba ekyamuleeta kumalira ddala mirimu gy'amulabe Sitaani. Egyo mirimu gy'amulabe Sitaani naye Yesu agenda kugimalawo. Yesu agenda kugimalawo mu linnya erya Yesu. Webityo ebiseera ebisinga oluusi omuntu alota ne bikawuula, olota bikawuula. Ebiseera ebisinga bikawuula byolota mu nsi ey'omwoyo oluusi baba bakufumbiza. So omukono wenoonya Mukama mubuuze, weeyawuleko ennaku zo nga zandibadde nga 3, obuuze Mukama kiki exact ekyakolebwa. Mukama ajja kulaga exact ekyakolebwa ku bulamu bwo, then olwana olutalo ng'obirwana bikola ki bitegeera. Naye todda kutuula butuuzi, ojja kutuuka ekiseera olwane oyagala okulwana naye olaba wandibadde watandika nga bukyali. So lwana olutalo mukwano gwange, waliwo obuzibu ku bulamu bwo, waliwo ekyakolebwa. Nsikama tekimanyi nikikubuulidde naye waliwo ekyakolebwa ku bulamu bwo naye Mukama agenda kukikola. Bulamu bwo tubagenda kikola olwana olutalo okwebula omuzimu gwonna, okwebula omusamba gwonna kwasitikira obulamu bwo, omenye emyesaddaaka zonna zebakolwa okwesa endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Bayibuli nga byogera mu Kubikkula 12:11 twamwangula ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo ky'obujulizi bwaffe, kubanga abo tebayagala bulamu bwabwe okutuusa ku nkomero. Kitegeeza nti waliwo okwekyawa kw'olina okwekyawa, omenyemenye okwesa omusaayi gwa Yesu, saddaaka y'omusaayi gwa Yesu n'ekigambo ky'obujulirwa bwo, the word of your testimony. Gamba ekigambo ky'ogenda okuba nga okwesa okuba ng'olwana olutalo ky'ekigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyoto kibadde kiwanvumukko naye sitaafu ettaaga buyambi. Sikiza nti wagenda kusoma ate ogenda kuba obujulizi. Lydia Nakaziba, I give you praise God. I'm in a relationship and that someone yaloota mbu nga tulinnya naye olusozi nga luwanvu nnyo, mbu nga bwe twatuuka makkati nze nenkoowa nnyo aneezigwamu amaanyi nentuula mazima nga sisobola kutambula. Mbu n'agamba alina okumpanirira paka nga tutuuse waggulu. Nankwata ku mukono nannyambako mpaka ne tutuuka waggulu. Then mbu enkuba netandika okutonnya nga nnyingi nnyo, nga tewali wetwewogoma paka enkuba bwe yaggwayo. Please help me brother Stephen. Okay. Staff yaleta ekyoto mukiwudde bulungi nnyo. Mbu waliwo yamuloota mbu nga balinnya olusozi, mbu nga ye tasobola kululinnya, mbu batuuka wakati, mbu nga balina okumuwa omukono, mbu weekwateko asobole okutuuka waggulu, enkuba nebasangayo netonya nga tebalina byewogoma. Mbu asaba kumunnyonnyola makulu ga kyoto kye. Now situtera nnyo okudda mu birooto by'abantu balala bakulooseeko ng'omuntu. Okay, kubanga ebirooto biva mu sources ez'enjawulo. Waliwo ebirooto biva mu ndowooza, waliwo ebirooto, so ebirooto bya njawulo nnyo. So ebirooto bikwatagana ku relationship, gwe ng'omuntu Katonda kyayogera naawe kikulu nnyo okusinga byayogera n'oli. Katonda aba tayogedde naawe gwe ng'omuntu, sani kwende magezi genda mu relationship best ku birooto by'oli. Katonda byayogedde naye Katonda aba yabulaze gwe nga tannaba kukulaga. Kyandibadde kingi mukwano gwange oleme kubeesinga ku bintu bya muntu, gendera ku ebyo. So okuba nti ebirooto byaloota nga tebiva wa Mukama. Nakola ka video akawula ebirooto ebiva wa Sitaani by brother Stephen. Ojja kwawula video eyo kwawula ebirooto ebiva wa Mukama, ebiva wa Sitaani, ebiva wa Katonda. Kakati awo ekyoto kino ekiba nga ddala kivudde eri Mukama kiba kiraga buyambi. Omuntu ono banga mu relationship kiraga nti agenda kubanga akuyambako mu magenda gamwe okubanga musomoka, naye
totwala kirooto kya muntu yenna. Ndabe bangi abandeetedde ebirooto ono gwe bali bafeere mabegakaawo nga bamuleetera ebirooto. Musajja mukulu mukadde ng'ali ku muwala amuleetera ebirooto nogamba Mukama agamba ki? Yali mufere. So mwegendeeza abantu ebirooto bye babalootako. Tubakubidde ebirooto bye fine and good. Gwe beesinga Katonda kyayogera naawe, gwe nga ggwe tobeesinga ku birooto by'oli. Mukama byayogera naye, gwe beesinga ku bibyo Mukama kyayogera naawe. Gwe buuza Mukama mwebuulize Mukama kyayogera naawe ekyo gwe beesingako, so that anything that rises osobola okuddayo maaso ga Mukama n'ogamba Mukama gwakola ki? Gwayogera. Si gundi yaloota. Okiraba? So ekyo kyonna kiba kiwedde eri Mukama, kiba kyo kiraga okubanga weetaaga obuyambi okusobola okubanga osomoka. Okuyita muntu ono kubanga musomoka mwenna. Okay? But ddayo ngewa Katonda. Beera n'enkolagana ne Mukama. Mukama kyayogera nawe kyogenda nakyo. Togendera ku birooto bya muntu yenna. Tobigenderako. Ebintu ebirimejja mu bulamu bwammwe nga bino ebyokufumbirwa, ogula amataka biki, okulaba nga mukwano gwange okugendera Katonda kyakugamba. Togenda ku birooto bintu byakoze ki byaloose. Kiba kikulu nnyo okuba ng'okitegeera because these decisions ezimu teziri mu reverse gear. Kati nga bino ebyofumba temuli reverse. Once you step in oba oyingidde teri kudda mabega. Bitambulyako amagenda go, abaana bo, famire yo byonna almost muweereza bo. Just decision ye. So you know be very careful for decision ye. Mutukuvu kyagamba kyokola. Just in Subi. Today I dreamt nga nina bentaasa accident at 3 a.m. Tubadde bangi nnyo naye abakawuti babadde bali mu kukola saddaaka mu junction. Kati nenyimirira mu bantu wakati nga ndi waggulu. Nensaba nnyo nga wakawuti wasaba. Nempita omuliro gw'Eriya ne gukka ne gwokya Bukatonda bw'oli. Abantu ne bakuba engalo nga Katonda alaze amaanyi. Neva mu kirooto nga nkooye kuli kaisitaffe. So byobale kwokya Bukatonda bw'oli. Mukama yeebazibwe nnyo. Emikwano wandibanga tonafuna bingi naye njagala otegeere nti Katonda gw'olina w'amaanyi. Katonda gw'olina w'amaanyi. Abalokonna ne beegatta bonna ne bakola batya tebayinza kukusobola kuba Katonda w'amaanyi. Nawe ekirooto kino kyesitaffe agambye yaloose kirooto ng'alina bataasa accident ku ssaawa 9 ogw'okumakya 9 ez'ekiro. Ng'alina bataasa accident naye nga waliwo bakoze saddaaka mu junction. Kati n'asaba waggulu ng'ali waggulu waabwe n'asaba owakawuti naye nga bw'asaba tujja kulaba n'ayita omuliro gw'Eriya n'ayokya Bukatonda bw'oli bwonna. Abantu ne bakuba engalo. Kiraba? So ekirooto kino Mukama Katonda akulaga how effective, how powerful essala zo bwe ziti. Okwegayirira kuweegayirira bwe kuli. Instruction yakubeera mukwano wange mu ssaawa ezo 9 obadde otaasa abantu. Kubanga mukwano wange obanga ozuuka buli ssaawa ezo 9 okubanga weegayirira n'okubanga ozikiriza ebyoto by'omulabe Sitaani n'okubanga ozikiriza essaddaaka zonna zibali mu kukola. Abantu bakukola essaddaaka nga bwe ne bagamba nakyo ze nti ekituufu kiri nti mu nsi ey'omwoyo currency gye bakozesa okugula ebintu saddaaka si cash. Cash tagula bintu mu nsi ey'omwoyo. Naye oba waddeyo cash afuuka mu saddaaka. Buli ssente z'owayo maaso ga Katonda efuuka saddaaka. Mu nsi ey'omwoyo ebalibwanga saddaaka. Kati saddaaka esinziira ku buzito bwayo okukola. Kati mu ssente tekisinziira ku buzito bwa ssente nedda. Kisinziira ku bulumi omuntu bw'ayiseemu okubanga kyawaddeyo mu Katonda. Gabula omukazi yalina eppeesa yawaayo okusinga bonna abawaayo ssente nnyingi olw'okuba nti kyo kyokka kyalina naawe ekyokka kyakola kikyalina. So saddaaka yina eba y'amaanyi nnyo maaso ga Katonda okusinga n'abalala bonna bakoze ki awaddeyo. So abasamize bakola zi saddaaka okubanga baloga abantu, okubanga basiranye, okubanga bazikiriza, okubanga basaddaaka. Ate mu zino ennaku ze tulimu zino ennaku enkulu basaddaaka abantu bangi nnyo mu za accident mu mwaka guggwako. Basaddaaka abantu bangi accident. Naye Mukama Katonda akuwadde omulimu okubanga oyimirira, okubanga olwanagana n'ebyo ebikolebwa saddaaka za Sitaani zikolebwa. Ogenda kubaako b'otaasa mu linnya erya Yesu.
ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabisibwa manyi kigenda kukola ki kigenda kuba ngalabisibwa mu bulamu bwo. For now your instruction until further notice kamwana kwa mulimu mulala. Mase Nangobi. Again, praise God members, thanks for serving me. I had a dream when I'm just climbing at the edges of the house and with the baby. So I reached an extent when I can't go up and I had nowhere to hold myself. So a certain woman in the church came and took the baby. Then I came down. What does it mean? Be blessed in Jesus' name. Mukama from Benjibazbe. Esafa agambye yalose ekirooto nga ali mu kulinnya ate enju. Natuuka nga takyasobola kweyongerayo. Dalinya enju ng'alagawa. Natuuka nga tasobola kweyongera ate ng'alina omwana. Natuuka nti memba wa church omu najja. N'amuggyako omwana. Asobola okuba nga akka. Kitegeeza ki? Ekyo kino nga bwe kitegeeza kwesuula mu buzibu. Throwing yourself into problem. Mukama from Benjibazbe kwesuula mu buzibu ng'olaba. Nawe ekyoto kino Mukama Katonda alina wali mu kuwoninga. Alina wakyali mu kuwoninga okuba nga toyingiramu. Oluusi obadde obuuza Mukama nyingire mu kino. Oluusi obadde olina ekyo kipya ky'ogenda okuba ng'oyingiramu. Oluusi n'osanga oli mu katu. Mukama Katonda bakola akatu k'olimu yawula bawulinnye waggulu. Tokyasobola na kweyongerayo. Olaba? So, kyanoza ni kwa Katonda alina kyakuwoninga exactly jakuba mutocho olabe batone kyolabuza omuntu. Jakuba nga kubikola kulage ki exactly Mukama kyakuwoninga kyotalina kuba ng'oyingiramu. Nga kigenda kuviiramu obuzibu okuluzinga amaanyi go mu bwereere. Olinnya ennyumba. Tugenda tokyengera tokyasobola kukka. Tokyengera gwe tosobola kukka era wetaaga na buyambi just okubivaamu. Yobadde oyingiddemu wetaaga buyambi okuba nga okola ki ovaayo. Oyinguluza ebyo byonna. So better very careful mukwano gwange. Kino kyoto kyakwegendereza era mwegendereza. Jolie Nakazi. Jolie Nakazi agamata. Hello brother, thank you for serving us. Is there a difference between a big tall stone and a mountain? Cause dota nyonga ndi waggulu ku jjinja erinene ate nga liwanvu. N'ekirala lwaki embizzi zinyumya during that time zirota nnyo. Alota nnyo. Embizzi zinyumya. Abuuza ekisooka ddala waliwo enjawulo wakati w'olusozi n'emayinja. Alota ali ku jjinja ddene eri waggulu. Waggulu. Now, kino ekyoto ky'omukwano gwe kyangeri bbiri. Wandibadde obuuza Mukama kakule lwaki. Osooka otanga oli ku jjinja waggulu n'engeri gye baakuwanika. Okay? Ngeri gy'olaba gy'oli gye baakuwanika. Ale kijja waggulu toyina na bw'ovaayo. Naye ate osobola okubeera ku jjinja waggulu ng'oli ku Yesu. Lwazi kati kiba kirungi kyobola okubeera n'omwoyo mutukuvu. N'omubuuza buli kimu kintu kikulu nnyo. Buuza omwoyo mutukuvu mubuuze omwoyo mutukuvu ki? Lwaki mbeera ku jjinja waggulu? Ndi ku lwazi oba mpandika y'obwanisi? Omwoyo mutukuvu ajja kubanga kwa answer straight forward. Ajja kubanga kwa bulungi answer mu kirooto otegeere mutuufu ki ekyoliko. Baakuwanika waggulu eyo oba oli ku lwazi oli ku Yesu. Oligati mu kyokuba embizzi zino kikirira kibi kigera butali butuukirivu. These are unclean spirits. Emyoyo gitali miki mirongoofu. Kati bukola olotanga olaba embizzi bwe kasozi lotanywa zinyumanya waliwo obutali butuukirivu. These are unclean spirits. Awo kyokugendera evidiyo gita kulikwatagana ku mbizzi. Zamula mbalifalinga ku vidiyo zenkola kubanga ebintu ebisinga najja nga mbyogera. So beera ng'okulanga n'ebidiyo egyo egira unclean mu bulamu bwo. N'ekirala weekebere gwe ng'omuntu biki byolaba oyinza okuba nga bigulira enzigi emyoyo gino egira unclean mu bulamu bwo. Kuyita mu ndowooza, kuyita mu byolaba, byowulira ne byogera. Emizimu engeri giyingiramu olw'obulamu bwaffe kavidiyo kuno konna kakola weekali enzigi emizimu gye giyitamu okuyingira mu bulamu bwaffe nako nakola gyekali. So tuze tukolera ddala vidiyo eziwererako ddala wano ku Chosen okulaba nga zituyambako okuba nga tutegeera bingi kabana bakatonda. Oba ng'olimpya subscribing okonekade banakikola ekyo buli bwe naba nga nteekayo vidiyo ojja kuba nga ofuna notification. Bw'oba nga osubscribing okonekade
clickinga ku kabeera ako selectinga all kitegeeza buli notification yonna gye weba taddeyo video ojja kufuna notification. Okay, message mugiraikinge mukyalinge Chosen mugirakira abantu bangi bannange baganda baffe bonna bayitawo kubanga bategeera group eno movement eno ey'amaanyi kubanga omuntu alwanira mu kizikiza tulina bigenda kubanga owangula omuntu oyongera okumanya abeera w'amaanyi nnyo. Nze waliwo ebirooto byendoota ne ngamba ekyo nakyo ogwo omuzimu nga tegukola ki tegumpa kusa ne waliwo ekyoto kyendoota ne ngamba guno gwo immediate awo wennyini nga tulina kukeesa ku makya nga ngukuba bubi nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. So kakati olina byotegedde omanye ekyokukola mu budde bwakyo. Katusabe Margaret. I had a dream climbing a mountain. It was too big and I saw my friend climbing well, but me, I was left behind, failing to climb. Staffe Katusabe Margaret yalose ekirooto nga bali mu kulinnya olusozi olwanvu nga olusozi lunene. N'agamba yabadde n'emikwano gye naye nga bo balinnya bulungi, naye nga ye n'alemererwa okulinnya olusozi. Now ki kyakulemeseza okulinnya olusozi? Wadde tolina maanyi, wadde tolina tekiniki erulinnya? Bwanga olemedde okulinnya olusozi, mukwano wange kiba kiraga mu nsi ey'omwoyo nti waliwo amaanyi ge weetaaga okusobola okuba ng'osomoka abo olina okuba ng'osomoka. Wayinza okuba nga waliwo area mu bulamu bwo otannaba kusumululwamu naye nga abalala baayitawo. Kamba ekyokulabirako osobola okubeera mu bantu ne bafumbirwa gwe nga tonnaba, naye ng'ekikusibe wakyaliwo obusibe nga wakyaliwo ekikudde. Abantu bobeera nabo ne babotola ne bayitawo mu byenfuna gwe ng'okyasikattidde mu mikwano gyo gyonna nga gwe atalina ssente, naye nga bo balinga baweereddwa omukisa gwe nga tonnaba. So waliwo area mu bulamu bwo etannaba kubanga ekola ki ekwatwako. Lwaki? Kubanga tonnaba kufuna maanyi gamala kuyitawo. Amaanyi tugajja mu nsi ya mwoyo kuyita mu kunoonya Katonda, maanyi ge twetaaga okuba nga tuvuunuka ensozi eziri mu maaso gaffe. So nsobadde okubuuza Mukama, lwaki wano sinnaba? Lwaki wano? Mukama bakulaga nti tonnaba kubanga obotta, tonnaba kubanga osumululwa eri eyo. Kyolina okuba nga okola kweyawula kunoonya maanyi ga Katonda okuba nga Mukama Katonda akusomosa otannaba kukola ki kusomoka. Kubanga olina embeera gy'olaba bulamu bwo giteeke mu maaso ga Katonda, gisabire Mukama akwambaza amaanyi. Mukwano Mukama Katonda atuwanguza, naye Mukama ayagala ye atule munda mu ffe asobola okuba nga akola. Akikola atya? Nga tumuwadde platform kuyita mu kwewaaya eri Katonda, mu kusaba regularly, ate kusoma ekigambo, mu kusaba n'okusiiba. Gy'okuma okwewaaya eri Katonda, gy'okuma okulaba more of him. Okay? Gy'okuma okubeera less available to God, gy'okuma okulaba less of him. Zulaika Kamajoga banedde okuwulizaako Zulaika agambye, praise God Brother Stephen, me some months back I was asking God about the situation I was going through. Then I dreamt of climbing a mountain, but looking down I see myself coming from very far. Very far. Then a voice came to me and said, see how far you've come. What does it mean? Thank you so much. God bless you. God bless the works of your hands. Okay. Mukama yeebazibwe. Sitaffe agambye yalota ekirooto emyezi emabega, yina embeera gy'ayitamu. N'awetanga alinnya olusozi, naye agenda okutula emabega gy'avudde nga wala. Ddoboozi ne limugamba mu kirooto, laba ewala gy'ovudde. Awo ekirooto kino kitegeeza ki? Ekirooto kino kiri very very direct, nga eddoboozi bw'oliwulira, laba ewala gy'ovudde. Na mu kirooto kino Mukama Katonda ali akulaga nti wadde ng'oyita mu mbeera naye gy'akujje wala. Okay? Mukwano osobola okuba ng'oyita olina bw'oyita naye nga bw'otunulamu Mukama gy'akujje ate eri wali bubi nnyo eri Mukama gy'akujje. Kati ate wano w'ocomplaining oba wano w'ogamba nti wano wannemereddwa, ate nga Mukama Katonda alaga nti wandibadde osooka n'osima eri gy'akujje. Wano process gy'oli mu kuyitamu gy'olina okuyitamu. Ebiro bino ebisa biyinza okuba tebinnaba
oli ku lusozi olinnya ogenda kuluvuunuka, olina gy'ovudde, olina w'otuuse, olina gy'olaga. Mukama yeebazibwe. Anye embeera oluusi etuziba amaaso netwerabiza. Embeera oluusi kuziba amaaso olaba nga Katonda takuliiko, olaba nga ali wekka, olaba nga kwaniweerabira byonna Mukama byali akoledde. Yokwano Mukama balina ekintu kimu kyali akoledde. Bw'otuganga mu mbeera jjukiranga ekyo. Manya nti Mukama Katonda agenda kukuyamba. So sita waffe Mukama Katonda akulaga alina gy'akujje, olina kw'otuuse, alina gy'akutwala. Kiki olina okuba ng'okola? Nyiikira mu kunoonya Mukama, nakwewaayo, nakumwebaza wa gy'akujje. Katonda yakusobozesa okujja gy'akujje n'akutuusa awo, agenda kukusomosa naawe bw'obadde tonnaba kusomoka. Jolo Topista agambye praise God bana chosen. Nze naloota nga ndi ne mama wange nga nkwatidde omwana, tulinnya olusozi ne wabaawo ebikwata, naye ne ngenda okulaba nga waliwo ekkubo ku mabbali ndowooza. Ne tuyitamu ne tutuuka waggulu, ne ntuuka eyo ne ntandika okunoonya enku ne bakojja bange. Okay. Saffe Topista agambye tekironga ne mami we nga batambula ne bajja olusozi, naye ku mabbali nga waliwo akakubo. Olusozi lukiikirira challenges nga tudde mwagirabye, naye Mukama Katonda agenda kukuteerawo ekkubo ekanakubo kewalayo mu mabbali. Gari mu kyokunoonya enku, nakola video kwatagana ku nku, okulota enku kitegeeza Brother Steven. Video buli muntu yenna wandibadde ogiraba n'okiikirako bingi. Okay. Ebiseera enku ziba kiikira ekyoto ky'okusaba, kiikira kunoonya Mukama, kiikira saala. So olina okuba ku ekyoto ky'okusaba, osabe kabe wadde ne bakojjaabo. Ebiseera ebisinga bakojjaabo ne batiikira nnyo gy'ebukojja. Ebiseera ebisinga kirooto. So kyendowooza nti wali wadde oyimirira n'olwaga n'emyo gino egifa ebukojja ate osabira abantu bo. Mukama alina kubanga akuyisaawo, era kubanga akubira ekkubo weeritali. Mukama agenda kukulembera, agenda kukubira ekkubo, akuyise mu challenge zonna, agenda kuba obujulizi. Tugenda enkyama emi okuba nga akwatidde omwana, ebisinga bazadde baffe bakikira Mukama oluusi Omwoyo Mutukuvu eri eyo, kubanga yagenda okuba nga akola ki? Akuyamba okuba ng'osomoka. Mukwano muzikirize mberekereze nkumawo bino ebirooto byensobodde okuddamu kubikwatagana ku nsozi. Atwesenkane omulundi okuddako. Nze Brother Steven kwa Chosen Generation. Mbere bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. The chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are
nation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.